bino bye ngamba aba NRM ndi komedi ogwe mulina olunaku agenda kutuuka nga takyabataasa nze muntu asinga obutaagala muzungu uyinze wadde mwogera ku kubanga manyi kikyasobola okukola ate era nkimanyi tumwetaaga essaawa eno naye nze asinga obutamwagala kubanga ki manyi gundi zaabwe manyi silevale engeri gye babireetamu manyi eddiini zino zajja zitya okitegera ekintu kino kati abaami bano bo we batuuka ku kiseera kino we bandibadde bayita bannansi ne babakumaakuma ne bagamba tuteese woba olina gwe wasobola n'ogamba kyali kitya tusobezzaawa tukole ekintu mu butuufu bwakyo wanu ekintu ky'abeera ayagala muteese nga yakutaddeko engatto ku kigere ng'akugamba tuteese akwata engatto n'agiteeka mu bulago bw'ati n'akugamba tuteese ekyo kimu kyekizibu kye mbalabamu abantu bano ate bonna ebikolwa byabwe bifaanagana essaawa eno we twogerera Ingabire akyali mu kkomera musibe Victoria Ingabire ne Victoria Ingabire boogera olulimi lwe lumu ne Paul Kagame boogera olulimi lumu nga olaba His Excellency Kyagulanyi essaawa eno ali ku run ne olulimi lwayogera Museveni aluwulira Muhoozi aluwulira bonna aba NRM baluwulira kati mufo ky'okumugamba tulabe ensobi zaabaddewa tukikole bo always babeera beetaaga external force okuba pressurizinga okukola ekintu ate no force sengejja kino nkikulayira tosobola kusigaza ntebe Paul Kagame ennaku ze ziweddeyo ekimukozesezza ekintu ekyo kwe kusooka okulaba ku General Habyarimana bamuleeta ddi njagala olabe kano njagala nakugamba njagala otegere geopolitics ono atambula atya gwe munnansi nze ekirabo kye njagala okuwa bannayuganda omwana ono bamuleese ddi njagala twetegereze deeti zino aliwa General aliwa ani yajjemu ebifaananyi byange ebya General Habyarimana nga simulaba bannange omwana simulaba deeti yono omwana we bamuleetedde yabaddewo olunaku omwana we bamuleeta FDLR akabinja k'entiisa jjukira akabinja kano kaali tekalina bukulembeze olunaku lwe baleeta omwana oyo lwe bakola alliance era abantu bano lwe bagamba nti bagenda kusisinkana United States of American Senate bagenda kugisinkana coalition eno yakolebwa wakati wa Kayumba Nyamwasa General Habyarimana n'akulira yali akulya Biden yali mu command ya FDLR nga bagenda kusinkana American Senator jukira the same American Senator ye yavayo n'agamba nti akalulu ka Uganda kano tekamitinga democratic principle era nawandikira Trump administration ebeeko kyekolawo is the same person Jim Rich yasinkanya abantu bano aba we bakomyewo nga bamaze okuteeseganya naye batandise coalition nga General Habyarimana yagenda okukulira coalition eyo okitegera era this same coalition n'erinnya lya FDLR akabinja Kagame bulijjo kayogerako akaterrorizinga Rwanda his night mayor nga bano boogera olulimi lwe lumu just kubayita n'agamba tuteese twogere tulabe ebyasoba byali bitya twetereze okitegera ye bulijjo agamba abayigga akabinja ako kakyusizza erinnya kati keeyitaka FCLR we mubanga mubadde mumanyi nti FDLR yekola ebikolobero yetta abantu yali bulandinze kati bakyayita ba FDLR biri ebikolobero byonna byonna byebakoze babitutte ne kino kyabadde abateekako nti they are the G-Sidos kyavuddewo kati bebi bulandinze ne beeyita ba FCLR bana abantu bana zino enkola z'abazungu this is the white tendency bwe bati we bakola akukozesa ekintu n'ekintu kino ng'akiterese ajja akikozeseeko era mu future kino kye nabagamba nti His Excellency Kyagulanyi yeetaaga abantu abagezi nga Shama